Yesimba kulisaayo nnyo n'akabuliro ke tumaze ebbanga nga tetubaweereza mu mikwano gyange abali eyo mutusonyiwemukko katini era tutwala okwebaza abo abatugumiikiriza paka olunaku olwaleero tukomyewo ku mpewo mu mikwano gyange aba UG Updates TV. Ntegeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mukutu guno era badde muweereza message nga mwebuuza omukutu gw'abaaki naye twali tukyatereezaamu ku sisitimu yaffe katono mu mikwano gyange abali abampuliriza. Mbaagala nnyo era ggwe oyagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako ggwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Obudde bwa bunkenke mu ggwanga lyaffe erya Democratic Republic of Congo gwe mukwano gwange nga bulijjo era obimanyi amawulire nzize nga kuwa okuva abasajja baatandika okuba nga bakola attack eyasooka paka kati bwe bamaliriza okubanga ekibuga Goma kibali mu ngalo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye ebyo nga bikyaliwo ebityo eggwanga erya Britain evuddeyo neewa okuwooninga n'erabula eggwanga erya Rwanda, evuddeyo n'erabula Kigali, evuddeyo n'erabula Paul Kagame ng'emugamba nti nno singa toolekeraawo kufandinga kusapootinga akabinja k'abayeekera bano aka M23 okubanga katigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo, tugenda kuggyako obuyambi bonna, tugenda kusalako obuyambi bonna bwe tubadde tukuwa, aid zonna ze tubadde tukuwa tugenda zikusalako ggwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kigambibwa nti nno amaanyi abayeekera bano aga M23 ge balina ge boolesa kisinziirira ku sapooti eva mu ggwanga erya Rwanda. Bagamba eggwanga erya Rwanda lino lye ligezaako okuba nga lisapootinga abayeekera bano aba M23. Eggwanga erya Britain saako ne USA bavuddeyo ne bakinoganya lwatu nti eggwanga lino lyandibanga lye liteeka amaanyi lye liteekamu embavu mu kabinja kano aka M23 okulaba nga katigomya abantu b'omu Congo. Jjukira nti nno gye buyise ebbanga eriyise abayeekera ba M23 bamaze okuba nga bawamba ekibuga Goma ate bakyagenda mu maaso nga balanda bagenda expandinga territories okulaba nga bawamba n'ekibuga ekirala gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So toyoyibaala ng'ebintu bibi ng'ebintu bikaaye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kaakati America saako ne Britain bavuddeyo ne bagamba nti eggwanga erya Rwanda eryo lye lisapootinga akabinja k'abayeekera bano aba M23 era ne bagamba bagenda kusalako obuyambi bonna obadde buweebwa eggwanga lino erya Rwanda singa terekera okufandinga na kufujjirira na kusapootinga abayeekera bano aba M23 gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Jjukira nti nno obuyambi buno Britain bwewa Rwanda buli mwaka buweramu 1.8 billion US ng'obuyambi buno bubayambako mu economically, politically ne socially. Bibayambako mu byenjigiriza, mu by'amalwaliro saako n'okubuuminga ekonomi y'eggwanga ery'e Rwanda. Kitegeeza ki? Singa Rwanda bagijjako obuyambi buno Britain bw'egiwa buli mwaka, kitegeeza nti no ekonomi ya Rwanda yandiseerera kubanga nkugambye ekola kyamaanyi nnyo okutumbira mu byenjigiriza, mu by'obulamu saako n'okukwatirira ku ekonomi y'eggwanga erya Rwanda. Kati abasajja bagambye singa tokirekeraawo tugenda kusalako obuyambi kubanga eggwanga erya Congo ssaawa zino lyetaaga obuyambi. Omwogezi waggye ekkulu mu Congo avuddeyo n'agamba nti nno kati ekyetaagisa baaniriza nnyo bagambye nti nno bwe bawulidde ku mawulire gano bavuddeyo ne bagamba nti nno kati twaniriza nnyo omuntu yenna avaayo n'agamba nti nno bagenda kuteekako envumbo ku ggwanga erya Rwanda kubanga Congo weetuuse tekyayagala ntalo, yeetaaga mirembe. Abannaggwanga baayo beetaaga emirembe, beetaaga kubeera mu nsi yaabwe ng'erimu emirembe so si nsi ejjuddemu entalo. Bagambye nti nno kale ajja sanyukira nnyo eggwanga lyonna erinateekako envumbo
ku ggwanga lino erya Rwanda osanga olutalo lunaakomekkerezebwa. Newankubadde ye pulezidenti wa Rwanda Paul Kagame yavuddeyo n'abyegaana agamba nti nno ye si yafujjirira abayeekera bano omusimbi okubanga bagenda mu maaso n'okutokosa emmundu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ye omusango aguteeka ku Uganda agamba nti n'abayeekera bano baava mu territories za Uganda nga mwe basinzirira okubanga balumba eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nti yo Congo already yaggyeyo dda embasi yaayo ekitebe kyayo ekikulu mu ggwanga erya Rwanda. Kikulaga ki nti munnange tweyibaala ssaawa yonna eyo maaso wandibaawo olutalo nga nno olutalo lujja kuba lutambulira mu mawanga aga East Africa nga ne Uganda mwe tugitwalidde. So buli kintu weetaaga okuba nga weebereramu ekigenda mu maaso olabanga bino ebitakwatako nebijja tuuka ekiseera gwe mukwano gwange bikwateko. So eggwanga liri ku bunkenke, amawanga ga East Africa gonna gali ku bunkenke kubanga abayeekera bano bajja balanda, bajja baswaggula gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. So olowooza nti eggwanga erya Britain we linaasala ku ggwanga erya Rwanda oba banaabatiisatiisa obba mu ma-aid gye badde babawa, olowooza kinaataakirizaako ku lutalo luno okubanga lugenda mu maaso nga lupondooka? Katulabe ekinaddira gwe mukwano gwange. Tugenda kuba nga tukomawo tubawa amawulire gonna gonna agakwata gemumiisinze we tubadde tetuli ku mpewo, byonna tujja kuba nga tubibaddiramu tubibayitiramu musobole okuba nga mubinnyonnyoka, musobole okuba nga mutambulira wamu nga muli illiterate ku kintu kyonna ekigenda mu maaso naddala mu mawanga gaffe gano aga East Africa gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo abali e Bulaaya abali emitalo w'amayanja mubale kwekumira ku mayungu ga Yugi Updates TV. Wabula nkugambye nti gwe agala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe okikooneko ojja kuba nga osula bulungi nnyo twegattako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Sobola okuba nga tukuweereza olwo nga otufollowinga gwe mukwano gwange. Mbaagala nnyo, mweraba.